abasajja baayidde bannange. Buli muntu yenna ng'oli wano nga weenyooma nti byoyogera tebikola makulu era tebituuka ku bantu abo. Njagala omanye nti nno ebintu ebyo bibatuukako era teri kuggwaamu maanyi. Eno yessaawa bano abasajja bagenda tulaba kimaafiya. Wabaddewo ensonga ebadde ntambula, ensonga y'ebisiyaga. Ensonga eyo yayokeza abasajja nebakuba okumanya yabookyeza. Teri muntu n'omu yavuddeyo ku defendinga kintu ekyo. Ne bwolaba bu bloga, ne bwolaba bu MP, ne bwolaba baani, bonna teri muntu yavuddeyo ku defendinga nsonga eyo. Ba pastor baani bonna bwa NRM bonna teri muntu yavuddeyo ku defendinga kintu ekyo. Ekintu ekyo kibadde kibakuba. Nti n'omuntu abadde agamba politics tankwatako, nze ebyobufuzi tebinkwatako, siina gwe mpagira. Ensonga y'ebisiyaga ebadde emukwatako era yabadde balya. Ensonga eyo yabadde balya. Kati njagala mbalaga abasajja bano engeri gye bazannyisaamu amawulire n'okukimanya nti nno abaana ba NUP be bakute intaneti. Ensonga eyo babadde bali ku ntandaalo nga tuli mu Basabula, left, right and center, ng'era batuddemu, ng'eri mu bonoonera erinnya mujjukire tugenda mu kalulu. Ensonga eyo baagireeta ku nafu ya Kyagulanyi era ne bagireeta ku nafu ya NUP n'okumukyayisa mu Uganda, not international, wabula inside the country, okumukyayisa banna Uganda era n'okubateeka mu mentality nti Kyagulanyi awagira ebisiyaga. Naye kyagenza okukyuka kiti ng'ate gavumenti yaabwe yefuna obukadde buno obwa $, obukadde $5.5 obwa $, ez'okuvujjirira abali b'ebisiyaga. Eyo ensonga buli muntu emukwatako n'atali mu byabufuzi, kubanga obuwangwa n'ennono mu ggwanga erya Uganda abantu bakyabussamu ekitiibwa era abantu bakyabuwulirira mu nnyo emirembe. Ensonga eno yabadde ekuba gavumenti eyo mu kifo ekintu kye yakoze kyennyini okugyawo ensonga eno ku media, kubanga ensonga eno yabadde ekutta akati ku media n'ewaka mu Uganda nga mbutuufu bali ku ntandaalo, tuli mu Basabula nga tebalina kye basobola kuddamu, bonna nga beekukumye, nga teri yadde ajjayo omutwe, nga teri yadde afuguma, nga teri yadde kye bayinza okuvaayo okunnyonnyola eggwanga. Palamenti ng'ewoze, ababuloga baabwe nga bawoze. Ensonga eno ey'ekisiyaga tubadde tukyali awo. Ensonga endala yabasuddemu ekidumusi nga bakyatagala n'ensonga y'ekisiyaga emaze okubatuulamu. Ensonga ya parade ya president ate eyo ne babugumya obutebe ne we badde batudde ne batandika okusitukawo. Kaakati njagala mukimanye okukozesa ensonga eno ya parade ya president okusaanyaawo ensonga eno. Mukitegeera bulungi nnyo, batudde ne bafumba emitwe okukozesa ensonga eno okusaanyaawo ensonga eno, kubanga eno ensonga yabadde balya n'atali mu byabufuzi. Eno ensonga yabadde emukwatako era yabadde agiwa nnyo obudde okusinga eno, kubanga ate eno bagikozesa nnyo okutiisa abantu. Omanyi kye bakoze okusiimulawo ensonga eno n'okujja abaana ba NUP, kubanga intaneti yabadde ekutta omuliro yonna ng'eri ku nsonga eno ey'ekisiyaga. Era nga kibakubye ekimala ng'entandaalo ebalimu nga tubatadde ku ntandaalo nga tebalina na kye bazzaako, nga tebalina na kye bannyonnyola. Kwe kukwata big fish Chairman Nyanzi okusiimulawo ensonga eno. Era we bamaze okukwata Chairman Nyanzi, njagala mulabe engeri internet gyeri mu kutambulamu. Eno ensonga yabikiddwa yonna yavuddewo era kati baawewedde, bavudde ku kaliro. Ensonga eno ye yabadde enkulu kufa abaana ba NUP, ng'eno tekyalina nnyo makulu kufa ezo nga nayo yabadde tukolera. Era entandaalo lwabadde tugibataddeko nga bali ku hot seat nga n'ekyokunnyonnyola kibabuze. Kati njagala mulabe engeri gye bakyusaamu internet n'engeri gye bakozesaamu ffe kennyini okukyusa amawulire okudda ku sayidi yaabwe. Era bakozesezza ensonga eno ya parade ya president okukwata big fish Chairman Nyanzi batujje ku nsonga eno. Oba mukitegeera? Kubanga ensonga eno ey'okukwata Chairman Nyanzi ye bakolera ku sayidi yaabwe, kubanga ereeta okutya mu bantu. Omuntu alaba kino agamba olaba ne Chairman Nyanzi bamukute, nze sigenda genda mu byabufuzi, nze okitegeera. Ensonga eno ereeta okutya mu mitima gy'abantu era bo nga bo abantu ebe bakolera. Naye ensonga eno ey'ekisiyaga terina gwetiisa era terina gwekanga okujjako okuleetera abantu okubakyawa n'ababadde bakyabayinamu akasuubi akatono, abasirusiru abawombatuutu abataagala kutegeera bigenda mu maaso mu ggwanga, abeefuula nti b'ebyobufuzi tebibakwatako. Ensonga eno ey'ekisiyaga ebadde bakwatako era ebadde ekuba gavumenti, ebadde ekuba abasajja abo era babadde ku kaliro, babadde basula banoonya pulaani y'okujja ensonga eno ku media n'okugijjako abaana ba NUP. Kye baakoze okutukwata n'okutikyusa timing bwe tuti kwe kukwata big fish Chairman Nyanzi.
kwe kuddamu okutandika okuwamba abaana kubanga bakimanyi wano ffe kwe tufiira era y'ensonga esooka obukulu ku saidi yaffe okukwata munnaffe ffenna tuba tugenda kusuulawo ebikola tutandike tubanje bannaffe era mu kaseera kano bw'otunula ku intaneti ensonga eno tekyatambula kati awo baba bawedde kati eyevudde ku midiya tekyadda oba mukategeera bulungi mumanye abantu bano nti bali ku kaliro abantu bano bali ku kwocha waliwo eggulire lyendabe nga liva mu Commonwealth statement eva mu Commonwealth ey'okulirizinga Besigye ekisinga okunnuma nti bayinza okukozesa ffe abaana b'enkyukakyuka ne pulezidenti waffe okuteeka Besigye ku international scene okuteeka Besigye ku maapu okuteeka Besigye mu mpapula z'amawulire okumuyimbula n'okumuta naye ne batateerako baana baffe abamaze emyaka 4 mu kkomera ne batateerako bantu baffe be bali mu kuwa ne batateerako baana baffe abamaze emyaka n'emyaka mu kooti maasho ekyo kye kiyinza okusinga okunnuma kuba buli kipapula kyonna kyolaba ekifuluma kyonna kifuluma kiriko Besigye yekka abaana baffe aba NUP tebalina we bamenshoningiddwa tebalina we boogererako ekigenda okusinga okunnuma nti abantu abo babadde baagala okutukozesa okuyimbula owaabwe abaffe basigale mu kkomera kyekintu kyokka ekiyinza okunnuma naye leka kyensaba nti akalira abasajja bano ke baliko n'abaana baffe bonna babateere wamu aba NUP abaasibiddwa ebbanga eddene ate n'ekirala ddamulira temugeza ne musiyaga Nyanzi ddamulira Ssemwayi nammwe aba Iso temugeza ne musiyaga Nyanzi kubanga tukimanyi kati mmwe bali b'ebisiyaga balugulwe mmwe bavujjirizi bali b'ebisiyaga mu ggwanga Uganda mmwe abakulembera ekisiyaga mu ggwanga Uganda era ne mu makomera ndooze mbadde mufuna ssente ezikitumbula mu makomera n'okusiyaga abaana baffe bannange Jeno Ddamulira temugeza ne musiyaga omusajja Nyanzi temugeza ne musiyaga Comrade Nyanzi tubalabula basajja mmwe temugeza ne musiyaga Nyanzi